Obadde okimanyi nti obusungu kirwadde ddala era nga kirwadde kya mwoyo. Si bulwadde nti bukuluma, naye bulwadde mu nsi eyaffe ey'omwoyo. Yuno Pastor Vickie gwe nkuletedde olunaku olwaleero nga awa obujulizi engeri obusungu gye bwalina te bugenda okuviirako taata we okufa mu mubiri ne mu mwoyo. Musumba Vickie yavaayo n'awa obujulizi buno nti taata we yali ayina kansa, prostate cancer, ng'era afukira mu kaseke, ndowooza abasinga mu lumanyi, naye nga bajjanjabye nga bakoze buli kimu, nga buli kimu bakikoze mu kaseera ako nga ssente weeziri, nga buli kimu weekiri, naye nga mukwano omuzadde tawona, ng'obulamu bugaanye. Bw'atyo Katonda n'avaayo n'amweyolekera oluvannyuma lw'okusaba ennyo n'okwegayirira n'okusiiba ku lw'obulamu bwa daddi bambi ng'alaba bugenda. Bw'atyo neegayirira nnyo Katonda, Katonda n'amuviirayo n'amulaga n'amugamba nti taata wa kyalina obulwadde obw'omwoyo obw'obutasonyiwa era n'obw'obusungu. So mukwano gwange ali eyo ng'olina obulwadde buno, olina obusungu. Omanyi obusungu bukola ebintu bingi. Obusungu bwe buviirako buli muze gwonna, buli muze obusungu bwe butandikirwako. So gwali eyo ng'olina obusungu, nsaba owulize ku bujulizi buno nate ofunemu ekyokuyiga. Sinakindi, weekebere munnange, kubanga ffenna heaven is the goal. Naye ate tolina kugenda kusinkana mutonzi wo ng'ebintu ebimu bikyakulimu, kubanga obeera nga wejeemu obusungu kitegeeza osobola okusonyiwa. Ebintu ebimu ku ggwe bibeera maina because obeera olina mu ggwe oyo afuga, ebimu obiraba bulabi. So kankuwe Pastor Vickie abeere nga nate akunnyonnyola obujulizi buno. Kyemmanyi tojja kusigala kyekimu. Katonda akumpeera omukisa. Liko kunoonya nga si gwa binoonya. Wabeewo ky'okoowa ku luno lwokka, kubanga olunyiri lugambye blessed are the pure in heart, for they shall see God. Waliwo ebintu nga Katonda eka yasobola okuyamba ab'emikwano. Muzeeyi wange yali afa kansa, abasawo baakola kyonna kye basobola, naffe ne tukola kye twali tusobola, ne tujjanjaba muzeeyi waffe, ne tutuuka awakoma, abasawo ne batuuka awakoma. Muzeeyi wange yali afa lwaki? Ng'alemeddwa okusonyiwa. Atereka ebintu ku mutima okutuusa eggulu lwe lyakka ne limugamba, mu ggulu bakubanja ebintu bisatu: kusonyiwa, buwombeefu n'emirembe. Nentuula ne muzeeyi ne mugaa Katonda amaze okwogera, kati wano we tuteekeddwa okuyita. Amadagala nga gatuusa awakoma, stage gye twaliko ng'asiiba ku oromorphine. Amasannyalaze gonna nga gamukubyekubye, nga takyasobola kutuula, takyasobola kuyimirira, waali nga waakola buli mulimu omunene n'omutono, nga tuyoola muyooli, nga takyasobola kulya, ng'ali mu ba doctors consultants be bali bajjanjaba muzeeyi, bagezi, naye nga batuusa awakoma. Okutuusa lwe nagamba Mukama kyekitta muzeeyi, nga nina obujulizi bwa kansa. Katonda yamponya kansa, nga ndaba results za muzeeyi. Diagnosis was prostate cancer. Era bwe nawulira nti alwadde kansa ne ngamba this is done, kubanga Katonda gwempeereza awonya kansa. Naye nga ndaba obulamu bwa muzeeyi bugwerera, olunaku lumu n'agwa n'azirika, n'enduulu ne zikuba mu nnyumba. Ngenda okutuuka ku muzeeyi nga tategerekeka, nenzira mu kisenge ne ngamba Mukama kiki? Muzeeyi nga tawona. Nangamba yogera naye omutima gwe. Nenjogera ne muzeeyi n'atantegeera, nanga mwana wange obulumi bungi. Ne mugamba Mukama akugamba kutereera mutima, Katonda agenda tuyamba.
nga n'ekigambo tukiina kubanga olunaku lumu yaloota ekirooto nga wotameroni evudde waggulu nekka ng'erina amaaso n'emimwa n'emugamba nze Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna. Agamba n'agiraba ng'esituka bwe yalaba wotameroni n'emugamba muzeeyi oyo tasobola kuba sitaani, eyo wotameroni abadde Katonda. Kubanga ekyo kyawandiikibwa mu Bayibuli. Neekwata ekigambo, neesiga ekigambo, n'ensiga ensigo, n'ensaba, famire yonna ne tusiiba, neyenga Katonda anoonya mutima gwa muzeeyi. Ne tutuuka awakoma ffenna. Mulokole waliwo weenjagala otuuke otegeere nti eyo embeera gy'olaba eremeddewo. Oyina n'abasumba mu famire yo, olina mukyala wa musumba naye Lusifa alinga asula ewuwo, wandiba pastor's wife naye nga your heart is not for God. Oyinza okuba nga oli mwana wa pasita naye ng'omutima gwa taata wo pasita oba maama wo pasita nga si gwe mutima gwo. Oyinza okuba nga olina abasumba nga 15, omulembe gwe tuliko abakkiriza, you have over 20 numbers for pastors. Ziri mu masimu go. Ekirooto kyo kitambuza mu basumba 15. Wenjogerera kati kivudde Canada ne kigenda US ne kigenda Oman ne kigenda Uganda ne kigenda mu buli musumba yenna. Finally n'okola conclusion. Naye ebyo byonna tusobola obikola. Naye waliwo we tutuuka nga Katonda tanoonya masimu g'olina ag'abasumba, nga Katonda tanoonya kuba nti oli mukyala wa musumba, nga Katonda tanoonya kuba nti oli mwana wa musumba, naye nga Katonda anoonya mutima gwo. Mukama yeebazibwe. Tutuuka ku point nga we are between life and death. Naye ngenda okukizuula nga Mukama anoonya muzeeyi sinze. Okutuusa lwe natuula ne muzeeyi ne mugamba muzeeyi ne musomereza Ezeekeri 3:5 ne mugamba Katonda yagenda okulongoosa. Agambye ngenda bamansirako amazzi amalungi mbalongoose mu mpitambi yammwe yonna. Mbajjemu emitima emikakanyavu mbateekemu emitima emigonvu. Ne mugamba muzeeyi Katonda anoonya mutima gwo afune waatuula asobole okugyawo kansa. Kubanga Katonda bw'amala n'atuula mu mitima gyaffe, bassebo ne bannyabo kansa tasobola kutuula Katonda waatudde. Tasobola. Ekitambo tekisobola kutuula Katonda waatudde. Eddogo terisobola kutuula Katonda waatudde. Tekiriyo. Bwe namusomera Ezeekeri ne mugamba muzeeyi kaabirira Mukama, namuleka yeezinze bw'ati nga n'omukasi katasika. Yesu ne mugamba ojja bisabayo kuba nze namaze, Mukama n'angoba. Ne yeenenya olunaku lwe yeenenya lwaddamu n'aloota ekirooto nga bamalayika bamwetoolodde bamubuuza kiki oyagala tukukolere, n'abagamba njagala mumponye. Atereezezza omutima gwe. Omwoyo omutukuvu ekyawandiikibwa kigamba amaaso ga Mukama gatambula wano na wali okubuna ensi yonna. Oluzungu lugamba the eyes of the Lord run, they just run. Ensi yonna nakati gadduse edda gali mutundwe. Lunaku olusembayo Katonda anoonya wanaatuula okweraga nga bw'ali ow'amaanyi, mbukubanga amaaso ge ganoonya omuntu alina omutima ogutuukiridde. Katonda asobole okweraga nga bw'ali ow'amaanyi. Nali sikimanyanga ti omuntu bw'otuukirira omutima Katonda yakunoonya.
kubanga omwoyo omuwombeefu era omuteefu gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Muzeeyo olwenenya n'atereera bannange. Ngenda okudda ewaka ku makya nnyo nali nsuze ku prayer mountain nkeera kujja kuweereza. Emmotoka olwagiwulira nga mpaakinga ngenda okusanga muzeeyi mu kisenge ng'ayimiridde. What a miracle! Omuntu gwe babadde bakyusa obukyusa, ekyo kye kyamagero ekyasookera ddala. Ne mubuuza muzeeyi kiki, naŋŋamba Yesu yamponyeza. Njogera ku muntu eyali bedridden. Abasawo abali wano mukitegeera omuntu okubanga kati anywa oromorphine. Naye nasanga ayimiridde. Ne ngamba kiki kino? Naŋŋamba Yesu yamponyeza. Ne mugamba kiki? Naŋŋamba yazze n'amponya. Era ekiro kyonna yayogera na Luzungu. I passed urine through the normal channel. Ne muteeka mangu mu mmotoka ne muddusa ewa dokita we. Ne mugamba ngambye nti yateredde. Ne bamutwala mu theater ne bamugyamu ebintu byonna bye baali bamuteeseemu. Naŋŋamba let's monitor him. N'amuwa eddagala lyakujjanjaba kiwundu. Okuva lwe tudde ewaka n'atandika okulya n'atandika okunywa n'olwaleero muzeeyi wange mulamu. What was the diagnosis? Prostate cancer. What was the heavenly diagnosis? Unforgiveness. Let me hope you understand the because. Oyina ekintu ky'otawaana nakyo naye ng'eyo si y'ensonga y'ekutawaanya ddiya. Waliwo ensonga n'omutima gwo. Kino ekikwetoololerako nsowera. Kati weetaaga onoonye mulandira ki oguli mu mutima gwo. Nali nfa busungu nze. Waya nga zikutuka buli ddakiika, zikutuka buli kaseera. Ontunulira n'ennyiiga, onjogerako n'ennyiiga. Bwe ntambula n'oseka nnyiiga. Buli kimu nga kinnyiiza, nga nnyiiga ku makya n'ennyiiga olw'eggulo n'ennyiiga akawungeezi. Ne ndyoka ntawaana na buli muzimu gwonna. Kye saamanya nti obusungu bwagguliranga enzigi emizimu egy'enjawulo. Ekyawandiikibwa kituukirire ekiri mu ngero 25-28. Mangu nnyo kinsomere. Ndi mulokole nsabira mutundwe. Naye nga sikyuka. Ebisiibo mbibeeramu. Mizimu njikuba. Waliwo lwe nagikuba n'emimwa ne ginnuma. Era nayagalanga nnyo abo abasumba abo yokya abo bajjaako abo nga bankolera. Soma naawe ekyawandiikibwa tetulina. Engero 25 olunya olwa 28. Proverbs 25:28. Ataziyiza mwoyo gwe alinga ekibuga ekimenyese so nga tekirina bbugwe. Omuntu ataziyiza mwoyo gwe. A person who has no control over his spirit is like a city broken without walls. Ekibuga buli lwe kimenyeka. Amakovu gajja, emisota giyingira, eminya giyingira, ebikere biyingira, na buli kintu kyonna kiyingira. Kati buli lw'otakuuma mwoyo gwo obanga ekibuga ekimenyese ekitaliiko bbugwe kye kitutawaanyiza. Obusungu tulina bungi, olugambo tulina bungi, okugeya kungi nnyo. Na kati ssaawa eno olina gw'oli mu kkoonako yoyoyo. Olaba ogeya ne bapasita.
tubageeyera ku kituuti, ne tubageeyera mu kkubo, ne tubageeyera mu takisi. Wanje buli kintu kyonna sitaani atwambaza, naye kye tulina okumanya ebiseera bye tulimu, lwaki sitaani atwambaza? Ayagala okuziiza ekitiibwa kya Mukama mu bulamu bwaffe, ayagala okutulemesa okuba nga tuyingira eggulu, kubanga yakimanya akaseera k'okudda kwa Mukama waffe Yesu kakoze eki? Kaweddeyo. Bassebo ne bannyabo bwe tuba tunaalaba Katonda mu buliwo mu bulamu bwaffe, tuteekeddwa okaabira Katonda atuggyemu emitima egirina ekibi kyonna, emitima gyaffe agirongoose, n'ebirowoozo by'okwaka by'obadde nabyo, omusaayi gwa Yesu olwaleero oguyite gusobole okuba nga gukunaaza, gusobole. Tewali kintu kiyiwa mafuta nga kwaka. Buli lw'oyaka amafuta gonna, buli lwe weegatta n'omusajja amafuta gonna, buli lw'okuula amafuta gonna, buli lw'osiibulukukira awatali mukyalawo amafuta gonna. Kati essimu omaze ogikuba, nzija munfumbire Ssemutundu. Meni omaze ogibaweereza, bali mu kufumba, n'omala okusiiba nga bwe tusiibye, sitaani n'akuvuga ate n'akuzaayo mu maka agatali gago, gonna nga bw'ogasenye ne gayiika. Tugenda gwa maaso ga Mukama olwaleero. Katonda atusumulule, atuwambule buli kintu kyonna, aggyewo ekiniga, aggyewo obushambani, aggyewo buli kintu kyonna.